Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tugenda kutandikira wetwakoma. Tukyali mu yasarna. Tusaba Allah ekitiibwa atike baraka. Allahumma amin. Twabategeza programu yaffe gye twagala okukola. Twagala kueditinga zino videos zibeere nga nnungi. Okitegedde? Tube nga teturecording sa screen. Okitegedde? Tube nga tukola ono nga mulungi nnyo. So ayagala okuteyungako twagala kugula sound card nga nnungi, tugule laptop nga nnungi, tugule ne kamera nga nnungi, stand nga nnungi, insha Allah ta'ala tujja bigula. So bwoba oyagala tukwatirako 0784165480 0703574535 manya Muhammad Matovu. Twagala kukola guno omulimu Allah gwe yatukwasa tugukole bulungi insha Allah ta'ala, gofuna empeera zo paka ku kiyama, kubanga abantu bagenda sigala basoma ku YouTube, ku Telegram, ku Facebook, ku TikTok paka ku kiyama. Naam, wano batongeddeko ennyukuta. Luli babadde batuwa ennyukuta 3 kati batuwadde ennyukuta 4. Ntegereka line enye zikola ki? Ezisooka naye tugenda soma 4, tugenda soma ko 2. Naam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tuina akhraja oba akhraja anzaru ne bo considering nun sakina chiba anzaru no unano anzaru tunzir naye kati abantu kan tunzir naye because mwamuli bakoro mujja kubitegeera tunzir, what is that? There's nabagamba nti kasita ejja maaso nga lyo yaki ya skoni eno rwa eba ewuka nikiba dhir so si dhiru ne tunzir otegedde anfusa netuka anfusa minhum eno ha etukiriza okolesa ki nuni eno etukiriza katuga nti minhum fa'alna so si fa'alina tugamba nti fa'alna kharajna ja'alta kudiyam akhraja anzar tunzir anfusa minhum fa'alna kharajna ja'alta. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة.